You come to the center. Ye yauta supu w'abannansi mu katale. Yali enkoko embisi bayita mu kamoli. Gasile kama sindisi binyo bali wali edwa. Zungururu. Kibo bango yodo bunaka bw'enkoko oyolera ddala. Abamagye b'ennaku zino kye mutasobola kukola nga tekiriiyo. Nebbala munaatera okumutwalako ogw'okutegeka ebivvulu. In fact mwe mwalitegese n'omupiira gw'enkya nga Uganda ezannya Togo. Tulaba abagwambalira mu kkala z'ebibiina by'obufuzi. Abantu ba Uganda mwenna mulakubeeremu amagezi. Bwaleekana nti gy'oli yaliyo nga muzeeyi atandika ekintu kye. Mutinka nnyo oluusi. Abaategese kololo olulala mutuleetere ku buyu obw'omulembe. Bannange bino ebiwempe manya ebirago nga tebigendekamu. Yaba opposition nga temwagenze mu meefuga. Oba bambi Ebola ne Mabaga byabaganye okujja. Ebyo ebirwadde nabyo byagala kutulesa nsi. Bwe tuva ku by'okukwatagana mu ngalo olwo kiki ekiba kiddako. Ebola. So if I don't shake your hand, please don't think I am rude. Kajambo muzeeyi olulala tuli kukwatako mu ngalo. Naye nno bo n'otwewala otya abeetawula gy'obeera nga bangi bulala. Tutegeka na kuleeta Passover Festival Entebbe. Amen. Thank you for everything. Amen. Thank you for the resources. Hallelujah. I bless you. Leka ate ne Imam Latifu asabe emirembe gibe mu nsi. Let the Almighty Allah grant wisdom to the world leaders to find peaceful means of resolving this conflict. Amen. They say this man is an imam. Yes, Sebo, Latifu Sebagala imamu wa parliament. Kale lwakuba opposition naye ye imamu pozinga olina ky'ogamba ekirala. We shall talk about that another time. Imamu Latifu alabika bamulabamu ebituli. Abayimbi mulinye ku stage Jeno Katumba yimirire emabega awo mu babbesi. Mama Janet asimbule soprano wano. Naye Jeno Katumba oyimba otya president n'atayimba. Oyagala bagambe nti omusinga. There is a song we used to sing at the beginning of the school term. Yeah, give us that one. Lord, behold us with thy blessing. If you know it, you sing it for me. The first rule of music, chorus oyino gimalayo. The second rule, you must, processing. Processing is a hard word. I don't know what I can do. Processing. Abadde ki? Mabaga akuluma. Even naki njagala okwogera ku bulamu bwange. Oba mukyagala. Nsobola okibawa. Ngaki? Ab'ebyobulamu tebava wano. Buli lunaku babasomesa kwekuuma birwadde. Using condoms and whatever. Yes. Yeah, but for me I cannot use condoms. Anti ulire emitwe. I don't like them. But naye abatamiivu mubaako n'amateeka gonna kwe mutambulira. Ninze nina amateeka gentera okuwa abatamiivu abasinga obungi baleme kunywa ng'abasiru. Bababuulire butanaaba n'onywa ne weerabira n'ibbaafu oba mwabaaki era gwe ne bakutwala emulage wa Dokita Byalugaba n'akulabako. Tulina okusooka tugende tukunaaze tukusala amalevu osanga omuntu alina amalevu gatuuse eno agala gatuuse singa obadde n'akalevu kalungi wano akalevu akalungi nga k'abatabuliki. Abo abatamiivu olowooza beefaako. Naye mu amalevu gali wano agala gali wano enviiri bimu bitunula eno ebirala bitunula eri bino ebyo muno babita batya
mu Nkwawa. Ebyo byonna biringa Imalamagambo forest. Bingi birimu n'ensekere zonna mweziri. Jajjange Kidandala. Byonna bya zungururu.